okusembayo pulezidenti waŋŋamba kano kange waŋŋamba nti ogenda kungulira engatto mwenkolera yina egudde olubege mukama wange sigifunanga nejogera bwotyo otego mumekireshuwa buli district nga bwe mumanyi omani MP bwafunye nga mumanyire president bwafunye katugategate district zonna nga tuwangudde mutandikirawo okuba pati mutandikirawo mutegera mutandikirawo okujaganya ate mujaganya mulomba. Abantu bongedde okwagala ensi yaabwe. Kyagulanyi omulimu agukoze. Ndabye fulaga nnyingi neze kino kano mbadde sinnabakalabako. Oba kino kyalo ki? Abaana bazitimbye. Wano zinyumidde nga bwentera okulaba obutambi obuva mu Amerika eyo. Street yiyo wadde kubo vundu naye abaana bagamba fulaga mu bire. Okumanya eggwanga lino lyetaaga nnyo okusabira. Mwami Museveni atudde mu kkubo wakati, abantu bakwatiddwa essaawa 12, essaawa 20 bali mu kifo. Poliisi eri mu kugamba efulumiza statement nga bwe waliwo simanya akalipagano k'ebidduka waliwo jam naye nga muntu yatudde mu kkubo. Kyabawaliriza n'okuleeta ennyonyi mu bbanga. Mbu bali mu kutaasa jam. Ennyonyi namba mu bbanga. Mbu jam. Batulaga nga bwe bakola ennyo. Tweko katambi k'ennyonyi ako. I have told you, Lungala, it is causing a lot of jam there. Obukulembeze obubi butta ebitongole. Ekikulaakulanya amawanga ag'abazungu si lwakuba nti abagakulembera bagezi nnyo oba bategeera nnyo okusinga be bakulembera, naye bakkiriza institution zikole, buli muntu akole omulimu gwe nga gwateekeddwa okukola. Olunaku olwajjo jamu yakutte ku kkubo, naye ng'ekikwasiza jamu General Museveni atudde mu kkubo wakati ali mu kkuba campaign empigi. Naye ng'abawagizi ba Kyagulanyi buli lunaku babakuba emiggo, abalala ne babatta ne bafa lwa kuyimirira ku mabbali ga kkubo, kwaniriza muntu waabwe ku mabbali g'ekkubo. Omukulu yakubye campaign wakati. Poliisi bulijjo ekuba aba NUP yafulumiza ekiwandiiko ng'eragira abantu bayite mu makubo amalala. Can you imagine? Mu ngeri y'emu waliwo abawagizi ba NUP abawusuubiziddwa ensimbi minisita w'abaana n'abavubuka Baramu Barugahara n'abatwala kulala ya NRM ne t-shirt ne babawa. Olwatuuse nga babasuubiza ebitafutafu tebaabifunye. Kye baakoze kwe kulangira era ne bagamba kikafuwe nga 15 tugenda kulonda Kyagulanyi ssentamu. Emboozi eno eyinza okuwulikikira ng'erifane n'ebituufu. Pastor Bujingo ne Pastor Serwadda waliwo okuwanyisiganya ebigambo. Pastor Serwadda agamba nti nze nja kufuna akatebe kange kamwasa jjute ntuule nkuuma akalulu kange. Bujingo agamba nti gwe omusirusiru sigalawo. Abayina emmundu abayina ebyokulwanyisa bakugamba nti vaawo, gw'ogamba mb'ogenda kusigalawo. Kubano bapasita ani mutofu ani mukyamu. Jeno Guligoli Mugisha muntu avudde n'agamba abasirikale nti embeera bw'enaatabuka, embeera singa eneeva mu nteeko, mujja kulaba nga musuulawo emmundu n'ebyambalo mu byeyambulemu nga mutya n'abantu okubamanya nti muli basirikale. Ono ani abyogera? Y'omu ku balwana okuleeta gavumenti eno mu buyinza. Kitegeeza yabirabako ku gavumenti ezaayita. Ku nsonga ya bendewera oba bendera, amagye buli kintu kati gakiyingiramu. Nyinza okwebuuza lwaki. Ne natandise kugamba nti ekyennyanja bwe kivunda omutwe tosuubira eno wansi kubeera walamu.
ne poliisi omwogezi waayo Lushoki bw'atyo naye yavuddeyo n'ateekako eddoboozi ku nsonga zino ze zimu. Joel Ssenyonyi bano bonna yabaanukudde n'agamba mwandibadde mutusasula na busasuzi ssente. Katukole bwe tuti tujje tusumulule emboozi. DPTV Uganda, Dawn People Television. Kali akasembayo president. Weewaawo mbaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseko nate olunaku olwaleero. Kyogenda mu maaso n'okuba ng'olengera ku screen yo awo ye mukulembeze wa NUP Robert Mitembo Kyagulanyi Center mu hotel we yasoze bw'abadde tannaba kubeera ng'ayolekera okubeera nga anoonya akalulu. Abantu nga wo balengera awo baakedde kubeera nga basalako hoteli yonna namungi w'omuntu. Bino nno bye biruma abayaaye. Era teweewuunyanga baminisita ba Mwami Museveni batandise okutegekera Mwami Museveni naye waaba ava ku State House awo bategekewo abaabwe nabo basobole okubeera nga bamulabako. Robert Kyagulanyi Center olunaku olwaleero bw'atyo bwaza okuseera bwakedde ensonga okulaba nga agitaanya olunaku olwa gye yabadde Bukomansimbi ne Kalungu gye yabadde ng'akuyega abeeyo nataate olunaku olwaleero bw'atyo ali mu kubeera ng'awenja akalulu mu bitundu eby'eggwanga ebirala. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi era omulombi wa dduwa munoonyeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera ng'akuyamba ku nnamba y'essimu esembeyo 711 asobole okubeera ng'akutaasa ku ebyo ebikusumbuwa. Mu ngeri y'emu tutambula ne baganda baffe abandiga Construction Solutions era nga basangibwa wali Lweza okuliraana Nikani Resort Hotel ku Ntebe Road yawo. Bakugamba nti oyagala kuzimbira nnyumba ya mulembe banoonyeko aba Ndiga Construction Solutions ku nnamba y'essimu eno gy'olengera ku screen yo wansi esembeyo 222. Oyagala kuddaabiriza nnyumba kuzimbira mpya bakubireko bukubizi ensonga etambulire ddala. Katutandike n'emboozi yaffe y'olunaku olwaleero. Olunaku olwajjo General Museveni yagadde amakubo. Bagaddewo amakubo olw'omukulu okubeera ng'ayogera ali mu kunoonya kalulu atudde mu luguudo wakati soko tuwa katambi ako. Okumanya eggwanga lino lyetaaga nnyo okusabira. Mwami Museveni atudde mu kkubo wakati, abantu bakwatiddwa essaawa 12, essaawa 20 bali mu kifo. Poliisi eri mu kugamba efulumiza statement nga bwe waliwo simanya akalipagano k'ebidduka waliwo jam naye nga muntu yatudde mu kkubo. Kyabawaliriza n'okuleeta ennyonyi mu bbanga mbu bali mu kutaasa jaamu. Ennyonyi namba mu bbanga mbu jaamu batulaga nga bwe bakola ennyo. Tweko katambi k'ennyonyi ako.
told you Lungala, which is causing a lot of jam there. Katende, 2 places have been identified. RTOs come in action at the junction of Katende. It is not manned. That junction is not manned. There is a press called Lungala. Lungala is also another source of the problem. Commanders who on ground rush very fast and take charge of Lungala. I am not seeing traffic officers on ground. I am not seeing the visibility. That is where and also we are seeing a crisis. Basiba bagamba Kyagulanyi nti akozinga jamu ku kkubo era tebaagala kuziba makubo. Nomuga abawagizi we baba batambula bayite ku mabbali g'ekkubo naye n'abayita ku mabbali g'ekkubo babakuba emiggo. Amagye gagenda gabakuba emiggo ne poliisi n'ebitongole ebirala. Ne Mwami Museveni bwe yatudde mu luguudo wakati, Uganda Police yavuddeyo netegeeza ng'oluguudo lw'e Masaka bwe luliko jam omungi era neeraga oba neeragira dda e Masaka okuyita Egomba, Maddu eri Ssembabule. Ddaba okwetooloola okuli awo ogenda Masaka n'osooka weetooloola Maddu, Gomba, Ssembabule oddemu ate okiikodde Masaka. Simply because Mwami Museveni atadde entebe wakati mu kkubo wakati ali mu kwogerako eri abawagizi be. Kino kye bayite eggwanga okubeera nga ffu. Presidential candidate omulala abawagizi we bayimirira ku kkubo gibeera miggo. Si miggo gyokka. Awo Empigi awo Mwami Museveni waali battiddewo omwana. Naye nga bamuttira ki? Kuyimirira ku kkubo. Abasirikale ne bamusanga ne bamukuba. In fact babadde bakuba mulala n'ababuuza mukuba waaki. N'abagamba mbalabye mbategedde bamukubye paka mumaliriza. Omukulu atadde entebe wakati mu luguudo wakati. Tulowoozeemu singa aliwo omuntu abadde ava e Masaka ng'aleeta mulwadde emulago, mukadde ako yandikoze atya? Kitegeeza omulwadde abadde wa kufa. Singa abadde waava eno nga bamuddusa Masaka mu ddwaliro, doozaamu okwetooloola eri yonna Maddu, Gomba, Ssembabule weetooloole atodde e Masaka. Kitegeeza nono omulwadde abadde wa kufa. Kubanga bw'okinyonyola omuntu tajja kitegeera nti twasimbuddemu. Yes, Bonga Matembo from Sawe emu tukyali mu Mpigi. Gwe essaawa 9 za kiro naye ng'omuntu yasimbudde e Kampala ku ssaawa emu. Nga ku ssaawa 9 gwa kiro akyali Mpigi. Olugendo lw'essaawa ezi okuva e Kampala otuuka e Masaka 2:3. Oli n'akulaga nti okuva ku ssaawa emu gye yasimbudde e Kampala ssaawa 9 ogw'ekiro ali Mpigi. Ali Mpigi. Awo wosirikira n'ogamba bw'obeera taata ewaka kirungi n'obeera taata abaana gwe bawa ekitiibwa nga omwana bw'ajja okufukamira afukamira lwa kitiibwa nga tafukamira lwa kukutya. Bw'akutya nga kye kimufukamiza nti ntya nnyo taata aboggoka, bw'ava mu maaso go byonna by'ajja okukola gw'ojja byewuunya. Kakati bano babadde ba NUP oba ba NUP balamu nga bw'amanyiddwa nti mulungi mu kugula n'okukansa. Yabagenze n'abakuba ekigambo n'abafalaasira n'abaleeta n'abakubya ebifaananyi
ng'abasuubiza emmere ne ssente byonna tebaabifunye. Balamu olwafunye ebifaananyi ye n'avuga n'avaawo, abaniga ne bagamba kati tuzzeeyo tuli ba NUP. Uganda oli siriasi wekka ate era okaaba bw'oseka. Njagala osooka tuwa akatambi ako bino biwulikika n'ebya ddala. Sooka tuwe emboozi eyo. Nti bino bisesa ekituufu kiri nti abadde Katemba yennyini atali musasulire gwe tukedde okwerabirako mu bitundu eby'emubende wano mu Mayors Gardens bannakibiina ki NUP nga bwe bayitiddwa bwe badde bazze okubanga balayira nti bo okufa n'obutanyagwa beegasse ku kibiina ki NRM era nti akalulu ka 2026 bagenda kuba nga bakanoonyeza Mwami Museveni. Kyokka ate ekisinze okuba gyenviiri ku mutwe kwe kuba nti minisita w'abavubuka n'abaana Balumba Lugahale, minisita omubeezi bwazze n'amala okubategeeza nti no beebale kujoyininga NRM era n'abasuubiza nti agenda kuleeta omukulembeze w'eggwanga abasisinkane. Muno mubaddemu abageto n'abakola emirimu egy'enjawulo, ababoodabbooda n'abatambuza ebyokulya mu kibuga Mubende bamaze okutegeeza nti no bamaze okukyuka badde mu kibiina ki NRM nga bavudde mu NUP. Ate wayiseewo akaseera katono ono olumaze okusiibula bw'ategeeza nti nno tazze na nsimbi za kubawa. Olwo kakati nabo ne batabuka ne bagamba nti bagenze okubaleeta wano okwatula obulokozi nti bakyuse babadde babasuubiza okubawa ensimbi wamu ate n'okubawa ebyokulya, naye enjala ebalumidde bwereere. Kwe kusalawo okugamba nti kakati bo ekyabaleese ke batakifunye bakyali ku Kyagulanyi Ssentamu era tusobodde okubeera nga tukuŋŋaanyizaayoko ebimu ku bifaananyi ne videos ne interviews zogenda okubeera ng'olaba mu kaseera kano. Nzikiriza n'aliko NBS tusooke tukulaga embeera nga bwebadde nga minisita Balamu yaakava mu Mayors Gardens asimbudde agenda nga n'abakungu ba gavumenti abalala bakyaliwo. Bannakibiina ki NUP ate ne baddamu okukakasa nti mu NUP bakyaliyo nnyo tebannavaayo ng'entabwe evudde kubeera nga babalumizza enjala. Nateze kugamba kulaki omusajja yatyanya okitegeera omusajja talina kutya okitegedde batwambazizza obuwanyi batusibisiza enjala kadize nga geto yo tusinga afunye 13 n'engenda n'enkaguba naye kati olwakasaati kano nga nange akakumba ke bapadde kabwereere nga geto yo tusina bakawenya nange ndiwumu. Tubadde basajja banuupu nnyo nga tujagala naye abasajja bano ne batukuba enjiri ne tujja wano mbu tukyuke tuzze n'akamere tetufunye transport tetufunye obudde basajja beebabbi ekyebeeyi kye batukoledde batuwadde tisaati za 2 n'olwekyo ne batukuba n'ebifaananyi tisaati zino obubaka naffe tubasindikira teri akyuse. Mbasaba mwena abali wano ennaku z'omwezi na 15 January mujje omusajja tumuyiire obululu omusajja gwe bayita Kyagulanyi. Abasajja bano bannimba okuva mu tawuni ndidde nkyuke naye tebantuusizaako saana nandibadde nnyingizaamu 2 kati nze tufa kunyimba la yunifoomu la saati nze badman from Danga Akamocha ndi wa Nuupu situuse era agagala esaati agitwale. Amanya gange bampita Opatiti Joel nga nsibukira mu kigaga nga wembeera mu municipality munda nanoonya abaana banene nga balina okukyuka ne bakkiriza batulimbalimba nti bagenda tuwa ssente naye tewalina ade 10 ade kye baatuwa mbo ffe tukyuke naye amazima mu kukyuka ke tukyuse sobola kyuka tetusobola kyuka ade n'akamu lwansonga nabanoonyeza abaana 6 bennina abaana 6 bonna nabaleeta naye era basigala balima Museveni nti balina 2 teriiyo 2 byolina muzeeyi abaana Mubende ffe tukyawagira Bobi Wine. Bobi Wine, I sign out. People power! Power! Minister Balamu
azze ne box ya masati ne keki ne mu butufu tugenda tuka lwa keki na box ya nebye bisatu ebye keki bisatu tuliwa na abantu bitano keki mtu kigabana abantu basatu nebye bisatu ebye tugenda chuka tojisula kubaya sente ze bagiteekamu nyingi zape za gwanga naye ne tugenda chuka lwa keki bino tuzambaza obubiddala babana b'ekisekende tugenda chuka lwa keki tuli baddala tuli basajja baduuku people power our power people power ago ge mazima agakaawa nti ojja gula abantu ojja kubasasula naye olunaku lw'ebokisi wali gwowadde sente abo bakuyambye n'okuyamba bo ne bagambirawo ffe tuli eno naye babadde bagenda kulya sente batiikinga ekyagulanyi kozi mitima gyabwe yalimu abantu batugamba 150 omuniga yatugamba 60 balamu yabadde ndowooza mwami Museveni amugamba 2 awo ensi weeri naye bannayuganda kino kye tuba tukola naddala abaagaliza eggwanga emirembe tukole kino njagala osooka otuwe akayimba ako tuveewo lumu tugende ku birala kale mbaaniriza era mukulike eyo mu kayimba aka Geoffrey Bigasa kayimba kawoomu nnyo kayimba kapya ka Robert Kyagulanyi Ssentamu mumwesige ayogedde ku by'obulimi ayogedde ku by'obusuubuzi ayogedde ku nsonga eziwerako n'agamba nti ansa ye Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwajjo Bobi Wine we yabadde mu bitundu eby'ebukomansimbi yayogedde ku kirime eky'emmwanyi ate nga tukimanyi nti disitulikiti eyo ey'ebukomansimbi y'emu ku disitulikiti ezisingira ddala okulima ekirime eky'emmwanyi mu bitundu byeyo kale nno Bigasa webale nnyo bwebalire ddala n'akayimba ako olunaku olwajjo in fact olunaku olwaleero Bobi Wine bw'abadde aproceedinga ng'agenda afande Mukiibi era akomyewo banaye Mukiibi era akomyewo Mukiibi mukomawo abantu abakutte fulaga atagunda bagunde soko otuwe katambi ka Mukiibi ako Muvewa egwanga mugende lwaki mufuna fulaga egwanga muvewa lwaki babakwasa egwanga lyabwe Uganda obusungu abasajja bakyawe egwanga lyabwe Uganda gwe bagikwasa bawulira nga baagala kumutta busi gwe bagikwasa egwanga Uganda bawulira nga baagala kumutta busi Museveni yamaze essaawa 4 mu kkubo wakati ng'ekkubo alisibye ali mu kukuba kampeyini ne guno guliko jangu ajja twefunire fulaga y'eggwanga mwana wa Seno lengera omukisa lengera endulu lengera amazina ng'afunye fulaga y'eggwanga banange mwagale eggwanga lyammwe muwanike fulaga y'eggwanga mu maaso muwanike fulaga y'eggwanga waggulu oyina ssabo teekako fulaga kuba naawe oli mu ssawo Munnayuganda wanika fulaga mu ggwanga olina essabo teekako fulaga oyina ddwaliro ery'ekizungu wanika fulaga mu ggwanga wanika fulaga mu bbanga lengera mwana mulenzi waleeta ekyobiri ono ku bwavu bw'alina naye asazeewo aweeyo amafuta ga mitwalo 2 bano bafa mukama yaabwe yabagambye tageza n'ayimirira n'agaba fulaga that is the command lega babwe gwe bayita muki okay kale byebyo fulaga yafuuse ekizibu mu ggwanga fulaga yafuuse fulaga kwegamba bino tebabirengera nti bigenda kujja naye abalabi b'omukutu guno twajja ne tubannyonnyola emabega biki Bobi Wine byali aleese mu kampeyini eno nga byankizo tuli bamukisa nti ensi egenza okujja okunnyonnyola fulaga nga ffe twazibannyonnyola dda ne tubagamba fulaga kyonna kye kiri Mukama y'amanyi anyway ekibiina ekitaba
enzikiriza mu ggwanga Interreligious Council of Uganda kyavaayo ne bassa kimu nga nkuyege nti tewali nsonga egaana muntu kuuma kalulu ke singa aba akalonze era n'amateeka gakulagira okkakuuma. Kino kyajjira mu kiseera ng'ab'ebyokwerinda bonna n'abakungu ab'amaanyi ab'enjawulo mu gavumenti nga bavuddeyo okubeera nga bagamba teri kuyibirira ku polling station. Kakati twabadde tuli awo ne wavaayo omusumba Bujingo ng'ate ye byayogera byawukana ne Interreligious Council byavaayo neeyogera. Era ayogerera Interreligious Council omusumba Serwadda ye yagamba ajja kutuula awo mu nfo alonde akalulu ke ate akakuume ng'atudde mu mwasajjute ye teri kukabba. Kakati waliwo yatugattidde akatambi kano njagala tukawulirize tukalabe. Bujingo Serwadda gwe kikyogamba katuwe ndolonde yena gwoyagala ge magezi gembawa nange bwenjokola. Twawuliddewo abagamba nti bw'omala okukuba akalulu vaawo gendaka kugamba sigalawo ne bwafa alabye abaana n'abazzukulu embaga eyiye n'ez'abaana be n'ez'abazzukulu aziridde kati gwakugamba tovaawo tonnaba na kuzaala mwana mu nsi. Naye nze akalulu kange njagala kutuulako balinga wali mita nga 2 enda okuuma akalulu tovaawo. Kitaawo y'omu ku beesimbyewo, muganda wo y'omu ku beesimbyewo, olowooza abeesimbyewo bagenda kusigala ku polling station ki abeesimbyewo? Abaana baabwe ne bakyala baabwe banaayimirirawa obutava we balondedde? Mujja kubba kamulala akange nkulabe ng'okasowoolamu. You are just stupid. How can you compare the value of your life and the paper? Tovaawo okuuma akapapula n'empewo keesobola okutwala. Kati akange nina kamu omanyi value y'akalulu kange bwe yenkana. Kati ate okabbe kyeva njagala nteeke wali kamwasajjute ntunule butunuzi obubokisi nga bwe butambula. Omuntu akadde yawedde yakugamba tova we balondedde nga ye bw'asigala bw'afaafiirwa ki? Naye gwe tolina kye waatadde mu nsi. Si buli mukadde ayogera nti aba ayogedde magezi n'abasiru bakaddiwa. Abafere b'omu kibuga mulimu abafere nga bakadde. Kalulu bakaveeko tukeekuumire batulye halaali oba naffe tubalye halaali. Abakulu abakwata ebyokulwanyisa bakugambye genda olonde, bw'omala okulonda ddayo eka. Naye ne bakubuulira nti bw'onooba tozzeeyo bagenda kukozesa buli kyakulwanyisa ekiri mu buyinza bwabwe okulabika nti bakuzaayo. Simanyi oba oddaka. Akalulu mukaggyemu omusaayi. Badde okuba abantu omuntu n'atiri ku musaayi twalina ekiwundu ku mutwe. Tuli gunjukira wa? Ye tulivaamu ddi amagezi agategeera ne tukolayo ebintu nga tibiriimu kwetema na birala. Omusaayi gw'abantu ne guyiika ogwenkanidde awo. Kale singa twamanya ffe tumanyi tutegedde tulina amatu tuwulira information eyita mu buli kasonda. Buli muntu akugamba londodde eka, akugamba londodde eka, akugamba ebyokulwanyisa bene biri mu disposal ye ajja bikozesa, akugamba toddaka takulaga bwana akulwanirira. Hello, oba bikunyumira oba tebikunyumira bye bituufu. Akugamba toddaka tannaba kulaga naye waterese byakulwanyisa bali baba n'aba bakuzaayo oba oyagala oba toyagala. Tannaba kulaga byakulwanyisa naye ajja kulwana naye abazzeeyo.
otisa tosobola nakuntiisa tosobola nakunkangaka oneewerera nga weewererani. Abantu ababagamba temuva we mulondedde bagambe batika abaana baabwe abali e Bulaaya bakomewo wano bajje bakakuumire wamu nammwe. Hello, mubagambe batika abaana baabwe abali e Bulaaya abali mu Amerika babakomyewo wano mu kulonda bajje bakuumire wamu n'ab'akalulu. Akalulu nina kamu lwaki okayombera kansabirwa ddembe nkakuwe oba nkakumme. Gavumenti bw'obanga ogikyawa gikyawe, nange nkuweerera amagezi gikyawe nnyo naye tokyawa bulamu bwo. Pastor Bujingo agamba nti abalina ebyokulwanyisa bakugamba bw'omala okulonda ddeeka genda eka. Pastor Bujingo takubuulira constitution egamba etya, baani abalina okuwogera. Takunnyonnyola nti amagye tegalina kwenyigira mu byakulonda, tegalina kubeera non-partisan, galina kubeera non-partisan, tegalina kuba partisan. Ayongerayo Bujingo akugamba nti abo abakugamba ogenda olonda obeerewo abaana baabwe bali mu America, bo tebabagamba nti muve nammwe mubeere wano. Netakubuulira nti mwami Museveni we yali alwana yatwala Bakadogo mu lutalo, Bakadogo baafa n'abantu abasoba emitwalo 5 baafa mu lutalo. Takubuulira nti abaana ba mwami Museveni tebaali mu ggwanga. Ekyo takigamba nti Museveni okulwana abantu abasoba mu mitwalo 5 ne bafa, Bakadogo abalwana olutalo ne bafa. Tekwaliko mwana wa Museveni yafa, yadogu yadde yali mu ggwanga teyaliimu. Kenya, Switzerland, gye baali eyo, Sweden. Kitegeera akugamba nedda. Ne kale Pastor Serwadde abuuza dwaki okulonda kufuuka okw'okuyiwa omusaayi. Ono Bujingo kyeyerabidde nti bano abagamba nti londa oveewo n'amateeka tegabakkiriza kubeerawo. Kiki ekireeta omusaayi mu kulonda? Bano abagamba londa oveewo be baleeta omusaayi mu kulonda. Anyway, mu comment section gwe ki kyolowooza ku nteekateeka eno? Ne bino byonna nga bigenda mu maaso n'okukolebwa, General Gurigori Mugisha Muntu alina obubaka bw'abakuumaddembe, abasirikale, oba oli w'amagye oba oli waaki, akaseera kajja kutuuka nga weetaaga okudduka nga ne yunifoomu ogiggyeko, ng'ojja kudduka nga toyagala nakusembereza mundu ogamba sigikwatangako. Njagala tuwe ku Gurigori Mugisha Muntu ono jeno. Emirembe tegireetebwa mundu, emundu si ereeta emirembe, emundu ekuuma bukuumi. Ekireeta eddembe bwe bwenkanya, ensi etalimu bwenkanya ne bw'obeera n'emundu, ekiseera kituuka emundu osobola okudduka nga tomanyi na kiki ekikuddusizza. Abasudani abali wano si bangi. Sudani yasooka okuba independent ku nsi kuno 1956. Khartoum yasooka, kati bali muno bangi. Bashir mulowooza teyalina mundu, abo bali mu gavumenti mbabuuza, Bashir teyalina mundu, Mugabe wansi wali teyalina mundu, balagawa mwabakyabagira General Museveni mumute nga bukyali ansukuke ebbanga eggwanga alite awumule n'ensi naye akolaki mumukolakooki. Omusajja alina ebintu byayogedde
bali bonna bayina emmundu ne baliwa tebaliiwo baliwa tebaliiwo abawuzi b'obunyama babeerawo okuwujja kubanga balina kye bajja ku oyo. Mugisha muntu agamba nti akaseera kajja kutooka General Museveni agende. Oba emmundu weziri oba zikola zitya n'abaziina nga bazimusinga bagenda. Ekibi kiri mu bakulembeze oba abafuzi kubanga omukulembeze awuliriza abafuzi bwe batwala oli ye ng'ono agamba oyo abadde musiru nze yensobi mbadde njiyita wano. Okitegedde abanga boogerezi ba mipiira bwe guba tegunnatandika ku opinion kasagumala okuggwanga bye yayogedde ensobi nga gikyusa gizza ku kooki lwaki yajjeyo no nga bukyali ku kisaawe. Guno omupiira nze nagulayo nga gwabadde guyina gundi yabadde alina okugutandika. Kakati be bafuzi nti byonna byonna Uganda byeyinza okutuukako omujega n'omusiru ajja gamba mbu bannayuganda mmwe mutaddewo embeera naye ng'omuntu alemedde mu buyinza akimanyi constitution yali eragira ebisanja ebi bibiri. Ensobi tukwate ne tugijja kwagikoze ate netuuzibwa ku ffe. Ffenna tugoberera constitution egamba ki? Nti munnaye tetukyabiwulira twagimenya term limit yavaawo age limit yavaawo kati ekizibu ky'eggwanga yaani? Ekizibu ky'eggwanga ye yamenya constitution ng'ayagala okweyagaliza okwebeeza mu buyinza okwerwisaawo n'okulya ensi eno ng'obusaanyi. Tewali kizibu kirala we kiva. Uganda ne bwekeera n'etabanguka leero omuntu ow'okunenya ye General Museveni n'aba mutembeeta nti alina omukisa ogutaasa ensi eno obutagenda gyerabikanga gyeraga agulina. Naye agamba nina emmundu era nga tetunaba kusasula bulungi basirikale tulina okusooka okugula emmundu ife tunyweza magye. Kibula natandise nga nkugamba nti amawanga gali si ga njawulo nnyo ife twandibadde tetubonaabona kubanga bingi bye gaayitamu okufuuka kigali kati ffe tukoppe ku ebyo ebyabafuula kye bali tuwambuse amawanga gaffe tetwetaaga kuyita mu bye baayitamu. Twalinga toba n'okukuma omuliro nga tukuba mayinja we back ne baleeta obubiriti wakyaliwo atoba n'okukuba amayinja afuna omuliro nedda tukozesa bubiriti bwe baleeta. Bwe tuba nga tugana naffe tulina kuyita bali gye baayita lwaki tetuddayo obubiriti ne tubudibya ne tukuba amayinja? Nti kati bano batugondeza lwaki tetugonda mu kukyusa obukulembeze nga tutegedde abaamenyeka bwe bakyusizza obwabwe tukoppe notisi zaabwe babukyusa batya ye batuuse batya okutuuka we bali ffe tubiraba tuleme kudda eri gye baava tukwate wano we baayita kuba amakubo tebagatukweka wegali. Awo novaawo n'ogenda n'otunuulira ensonga ya fulaga. Tugende buterevu ku fulaga. Wali tuyitewo tugende ku fulaga. Njagala osooka otuwa akatambi ka Bobi Wine ako. Sooka okatuwe. Buli asobola funa bendera ya Uganda obeere nayo. Oba nnene oba ntono njagala okusaba funa bendera ya Uganda obeere nayo. Oba okutte katono oba okutte nnene nebeera ne bendera ya Uganda. Giteeke ku taxi yo, giteeke ku boda yo, giteeke ku kizimbe kyo, giteeke ku business yo. Fenna tusobole okugatta omwoyo ng'omwoyo gumu gwaki gwa Uganda. Guno omulimu gwe tugenda okukola mulimu gwa Uganda. Tugenda kulwanirira Uganda nga mulimu n'abapoliisi abo mulimu n'abasirikale. Tugenda kulwanirira abo abaana ababoda be babonyabonya. Tugenda kulwanirira abaana ba ghetto be bawa omutwalo bagende ate balwanyisa ababalwanirira. Tugenda kulwanirira buli omu basebo ne bannyabo.
njagala mukwate bendera ya Uganda ng'akabonero akalaga nti mwewaddeyo okulwanira ensi yammwe. Njagala mukwatire akabonero ka Uganda ng'akabonero akalaga nti tulwanirira si kyaffe wabula kya buli omu, twerwanirira nabo tubalwanirira. Ebigambo ebyo Kyagulanyi yabyogera nga ne campaign tennaba kutandika. Era ebigambo ebyo abyogera ng'alaga abakulembeze b'e Kampala, bannakampala bakulembeze ki be babawadde mu Kampala. Bino ebigambo tugenza otuuka olunaku olwaleero nga weewuunya abasajja ng'oli ayina PLU Patriotic League patriotic nga Mwami Museveni agamba nti ali patriotic naye ng'ate batandise kulwanyisa flaga ne bannayuganda nga bagiteekako amateeka. Ekisinza okuneewuunyisa ge majje okuvaayo nago gakole comment ku nsonga eno. Njagala otuwa akatambi ako. National anthem ebyo tubiyita national symbols. Ate abantu bonna babiteekamu ekitiibwa. Kikirizibwa okwata flaga y'eggwanga kubanga bwe bumanyisa obutegeeza ensi. For example, tekulabirako nga flaga yaffe colors zerina zirina ekizitegeeza. Black, yellow, red. Wakati walimu ne white naye abantu tebateeka kubyogerako nnyo white kitegeeza peace. Ne question kweno kati ensi yonna eri independent okusingira ddala zibeera na national symbols ate kiri mu mateeka okulaba nga mbiteekamu ekitiibwa. Kati ezo si kya Uganda yokka naye mu nsi yonna ezo symbols muzirespectinga muziteekamu ekitiibwa ate singa toziteekamu ekitiibwa n'ozikolesa emirimu etakkirizibwa mu mateeka okwatibwa. Kakati oyo w'amagye naye avuddeyo asomesa bantu flaga. Njagala otuwe ne ku ayogerera poliisi ne mutuweeko abantu. So just kyetusaba abantu flaga mugiweeki ekitiibwa kubanga flaga ya ggwanga ereflectinga kinene nnyo kuki ku image y'eggwanga. So bw'ogikwata obubi oba oyina etteeka lyomenye, naye tukimanyi nti kati tuli mu period ya kalulu, abantu bali excited bagikozesa. So si kyekiri awo nti poliisi ejja kuvaayo etandika okukwasa etteeka wano na wali. Kituuma era alabudde n'omubaka w'ekibuga Mukono Betty Namboze bakireke ku bigambo byayogeredde ku lukuŋŋaana olumu nga byekuusa ku bungi bw'ab'ebyokwerinda n'omuwendo gw'Abannayuganda abakkiririza mu nkyukakyuka poliisi byerumiriza nti bikuma omuliro mu bantu. Ono ategeezezza nti mukadde poliisi keneraba nga kekagwanidde ono wakuyitibwa abitebye mu mbuga z'amateeka. Bagala nnyo kati abayagala ogenda omuwanule wali katuuti then enkya yeesibe bandage wano wali yenna yeesibe bandage akwate mu biyita biki bino emigo. Tetugenda kukikola bwe tutyo, tujja kumukwasa amateeka nga bwe googera. Kale ye Rushoke bw'atyo naye bwe yavuddeyo n'ayogera. Anyway, tuveewo tugende ewa leader of opposition Joel Ssenyonyi. Ye yanukudde bano era n'abagamba mwe mwandibadde mutukubira ne mu ngalo, mwandibadde mutukubira ne mu ngalo. Soko omutuwe bannayise mateeka yaffe Kawairo 8 article 8 eyogera ku flaga yaffe ng'eggwanga. Ffenna bannansi kitukakatako okupromotinga flaga yaffe, okubeera patriotic, okubeera bamwoyo gwa ggwanga, era ffenna tulina okugipromotinga. In fact baali badde batwebaza n'okutwebaza. Owa booda bagiteeka ku booda ye, agitadde ku mmotoka, agitadde ewuwe, n'ayambala
ekyambalo kati nga kinyambadde nga kiriko fulaga ey'eggwanga ndi mu promotinga ggwanga lyange balina kunneebaza so si kunvumirira ekikyamu ekimenya amateeka kwe kukwata fulaga n'ogyonoona katugambe ogikumyeko omuliro ogiyuzaayuzizza ekyo kimenya amateeka obeera oli mu kugityoboola naye okupromotinga fulaga kati n'abamu balaba bazze bambala bu bracelet nga buliko fulaga ey'eggwanga abo nga tebabavumirira nti bali mu kwonoona kitiibwa kya fulaga mwabalaba nga babwambala bu bracelet nga buliko fulaga y'eggwanga awamu nga tugamba ekyo kiryoke kubanga omuntu oyo yapromotinga ggwanga lye so baleme kutiisatiisa bantu eno fulaga ya ggwanga tukirizibwa gipromotinga so bagezaako okulaba balaba nti kakati buli munankyukakyuka buli ayagala Uganda empya yasalawo kati ajja kukwata fulaga kati fulaga tugiwere temuyinza giwera pozi nga mwagala kuwera ggwanga na buli kimu ekiri mu ggwanga naali kulembera president nga mulina okumuwera buli kimu nga mulina okukiwera buli kitongole mulina okukiwera awo nga tujja kukkiriza ne fulaga nayo mugiwere buli kimu mukiwere naye nga temukoze ekyo eno fulaga yaffe bannansi era buli munnayuganda ayagala Uganda empya kwata fulaga yo giwube oba olina olugoye nga luli mu national fulaga lwambale opromotinga eggwanga lye. Okay, kale ye Joel Ssenyonyi Bisekezi kakati ova ku Joel Ssenyonyi Katonda n'akusuula mu mbiza Eddie Kenzo nogane Stani ayine fujjo Bobi Wine ayine ekigambo kiyayogera nti abayimbi emirimu giringa ebiri either osavinga sitaani oba osavinga Katonda jukira batugamba mbu sitaani yali muyimbi mu ggulu kakati bwe yayagala okwegeza mu ngatto za mukama we ne bamusindika eno kyova Bobi Wine akugamba nti either osavinga sitaani oba Katonda kakati Eddie Kenzo ayina endaba ye ey'ebintu gy'otasobola mujjako era gye nsaba ogituwe mutuweeko Eddie Kenzo. Yes. Oba okitegeera. So omuntu akyasinza okutunda ekigambo Uganda is bleeding Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu yafuuka sita mu muleme nga President Museveni yaliko teyali Amini teyali Obote teyali ani yali Museveni nga yafuga Bobi n'asoma n'atandika okulikodinga n'apublishinga n'aperforminga n'agula ebusaabala acres z'amataka buli eka ya Bobi Wine awo eri mu milioni 678 ebusaabala ennyumba kwasula eriko acres 7 talina motoka gy'atanavuga yavugako neyeggula enzigi n'ezigireti escalade anti agamba kyandibadde beta yandibadde asingawo nnyo singa tekyalinga bwe tukirina kati agamba nti yandibadde sita n'okusingawo ennyo bw'aba bwatyo bw'abiraba nze sijja kumunenya okitegedde naye nze nyagadde okusiigira ekifaananyi eky'ebintu bye yafuna ku mulembe gwona aliko gwaga nti ensebuliting oba okitegeera so njagala okusiigira ekifaananyi nti life is what you make it omwana gy'amanyi enkuba gy'atonya okitegeera bw'osobola okulabira Uganda w'otudde naye singa otambulako ebbali n'olyoka okakasa abantu abableeding abatuufu be baliwo olwaliro bwe nkubuuza ekibuuzo ti between Uganda Somalia Congo wano Bukavu wano kumpi wano Goma Libya gye kubanga Gaddafi yakyalanga nnyo wano nsi ki bleeding ezo zenkumenye zemenye kakati kitegeeza nti bangi nnyo abantu abali talented mu nsi ezo nga bandyagadde nabo okubeerako nga Bobi Wine bafune eka z'amabiiki basule ku eka 7 bavuge z'esikaledi baoninga esimanyi zisemakokiro plaza n'ebirala kitegeera naye nga akakisa ako tebaakafuna olw'emmundu eseka wabweru wa studio kale aye Eddie Kenzo ayogedde n'atuwa ku mawanga Sudani n'atuwa Congo n'atuwa ne Libya kale katutandike ne Congo eggwanga erya Congo
njagala twebuuze baani abali mu kutabangula emirembe mu Congo? Owulirayo nti abakongo beekuba? Eddie Kenzo, owulirayo nti abakongo bali mu kwekuba? Era owulira M23 evaawa? Ogiwulira mu Rwanda ne Uganda. Ngaluwa ne CDF wano, General Muhoozi yagamba nti basobola defendinga M23 evaawa? Eva wano Uganda, okusinziira ku General Muhoozi wagamba ba defendinga. Kakati ani atabangula Congo? Ekyo kibuuzo nkire ssaawo. Munnayuganda osobola okunziramu kusinziira gwe ku kyomanyi. Ne kale tuleme kutunulya M23. Njagala tujjukire nti mu International Criminal Court Congo yatuwaabira era tuli mujjiririra ensimbi eziri mu $1 billion ndooza 360 nga tulirira zaaki twatta abantu b'e Congo nga Uganda, amagye ga Uganda, twatta bannansi ba Congo, twabba ebyobugagga bya Congo nga Uganda, twarepinga abakazi baabwe, twagenda ne tukola ebyekisiru byonna bye twakolayo nga Uganda. Kenzo, ani atabangula Congo? Ani atabangula Congo? Bweba yetabangula lwaki Uganda egisasula? Obutamanya bungi, obutategeera bungi. Tugende e Libya. Libya bino nzize mbibagamba. Ofuga abantu emyaka 4 naye nga abo abasajja beeyita patriotic mbu baagala nnyo ensi zaabwe, kumba omululu gubajjudde ku mitima. N'otukofuga ensi emyaka 4 ng'olinga lowooza nti gwategeera mu nsi yonna, ne bw'oba walwanirira ensi girwanirira ogiwe kye wali olwanirira. Kati baalwanirira ki ba Mwami Museveni? Nti Uganda efune obukulembeze obukyuka, Uganda efune emirembe, nga n'akalulu akali mu ssemateeka abantu abali mu 5 baakafa. Abalina ebisago tosobola na kubabala. Singa ngeza bugeza, singa bannayuganda beekyanga kalulu kano, ensi n'egendamu embeera, ani abeera omusobya? Kuba bannayuganda balwanira kituufu. Constitution ebagamba terms 2 gy'emyaka 10. Gwe n'olinyirya constitution ogiggyewo emyaka 75, gwe lwagiweza n'oga kakati nagyo giveewo. Singa balwana, ani mujega abeera asudde eggwanga mu ntata? Eddie Kenzo, sigamba nti tolina magezi, nensobola okugamba nti totegeera ebintu ebimu, tobitegeera, naye ate olina omumwa munnaye ogusobola okwogera. N'ogenda wane Sudan. Sudan mirundi emeka gye bagobya amagye ga Uganda gafulume Sudan, nga ffe tulemezaayo amagye. Ebiruubirirwa byaffe ki nga Uganda abali mu buyinza kunyunyunta na kubba mawanga ago. Kyova olaba emirembe gigaanye obbukaala, Congo egaanye okuterera kubanga aliwo bannakigwanyiza abaveena abagenda ne basiga entalo mu ggwanga erya Congo. Baganda baffe bafa, batta abaana bannakongo bamaama, bataata babatta, abaana bawaŋŋanguka mu nsi yaabwe, naye ng'ebibawaŋŋangusa bava wano Uganda. Si byange, njogera ku biriwo nga ne Uganda eri mu kutusasula Congo. Abantu abajega nga ba Eddie Kenzo bye batasobola kutunuulira nti kyonna ekiyinza otuuka ku ggwanga lino 100 ku 100 kivunaanyizibwa ku Mwami Museveni. Anyway, tuveeyo. Bwe tuba nga tuvuddeyo, njagala onzikirize tugende butereevu nnyo eri emboozi eyabaddewo olunaku olwajjo. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde ali Kalungu ne
Bukoma Nsimbi side zeyo. Jagala emboozi eno tugirabeko then tujje. Akwatidde NUP bendera Robert Kyagulanyi bw'abadde ayolekera Kalungu ne Bukoma Nsimbi okuva e Kampala agendedde mu Kimpowooze. Ebbinu ly'okumwaniriza alizuukusiza atuuse Lukaya bw'asituse okudda ku mmotoka ye waggulu n'akyankalanya ab'oku katale. Wano era waawetedde okudda e Kalungu ku kisaawe kya Wagwa Primary School ku kyalo Lutende wakubye olukuŋŋaana olusooka. Eriyo abeerabidde nti batunda micomo ne badduka nagyo mu ngalo okutuuka wakubye olukuŋŋaana. Agenza okutuukayo ng'emmotoka ye namungi w'omuntu agizimbyeko akasaka. Waliwo gwe tulabye amwaniriza awaategekeddwa okutuula essanyu ne limulabisa ng'ayise ettembo. Abeesimbyewo e Kalungu bonna beeyanjudde nga bamulaga nti amaanyi gabawala okulembera bannayuganda. Ssabataata Pulezidenti tukwaniriza nnyo mu Kalungu District. Erinnya Zinga Shakira Namiro Mama Kalungu. Oweekitiibwa Pulezidenti bannakalungu bannyongerako erya tutu bitumi kyali tto. Abakyala tulina eddwaliro ekitandikirwako wano e Bulakati abakyala bazaalira ku ttaka. Nze musajjawo Kiruluuta Yusufu Junior Nkeretanyi bagitega amenvu erya bibombo. Oweekitiibwa Pulezidenti mu butono bwange ne mu bumpi bwange abantu bano bangattako erya Small Body Big Brain. N'Oweekitiibwa Pulezidenti abavubuka bano boolaba tebalina mirimu. Ebyolutobazi lwa Lwera n'engeri gye luzze lusaanyizibwawo nabyo bivuddeyo mu lukuŋŋaana. Sempijja tadda wano. Sempijja tadda wa. Sekiri tadda wa. Ani agambye. Mumundabirako mumubuuze asooka atubuulire Olwera lwatuuka lutya mu Bachayina nga wali kyemaani ow'Amasaka. Olwera n'oluwaayo n'ennyanja yaako n'ogiwaayo osooka otutawaanye ng'ekiseera ky'abankeretanyi. Simanyi oba musajja wa Museveni yabannyonnyola bwe yakwata Lwera n'alukwasa Abachayina. Simanyi oba musajja wa Museveni oyo yabannyonnyola essente z'enzige gyeyasisa. Simanyi oba yabannyonnyola enkola gye yayitamu okugoba abaana baffe ku nnyanja. Naye obwo budde sigenda butwala kuba nkeretanya ajja ddibannyonnyola. Honorable Shakira Zinga ajja bannyonnyola ebisinga. Ajja bannyonnyola lwaki minisita wa Museveni ow'amazzi ate ekitundu ky'ava banywa amazzi ge gamu nante. Eno Kyagulanyi abategeezezza nti takyasaba kalulu ali mu kuzza maanyi mu bawagizi be. Sookera ddala nzize bbawa amaanyi nti Museveni twamuwangudde dda. Ku mulundi guno tewali COVID neera mulaba batambula bagala amakubo. Ebimotoka by'amagye ne poliisi bitwetoloola. Buli lwale gye tukola tuyinza okuba tukozeseza obusente butono nnyo just kuteekawo sseegi na byuma. Tewali muntu gwe basasudde kujja wano. Tewali gwe badde ssaati ya bwereere. Tewali gwe badde transport. Tewali gwe badde mmere. Naye laba ekiri wano. Abakuutidde nti gy'ayise yonna omugigi gwabwe guyaayaanira nkyukakyuka. Museveni yali azaamanya bajjajjaffe. N'ali azaamanya bakitaffe ne bannyaffe. Naye baamulabula ne bamugamba wagenda kujjayo Muzeeyi Hussein Kyanjo. Yamugamba wagenda kujjayo omugigi nga gwo tegwagala ssente, nga tegwagala bifo, nga tegwagala bumpwankimpwanki, nga gwagala ggwanga lyagwo. Malangirira nti omugigi ogwo guno, omugigi ogwo yemmwe. Omulamu omukulu ogw'okulonda abategeezezza baleme kulembeza ye nga Kyagulanyi. Buli muntu yenna benzize ndaba politician ayagala nnyo batimbe ekifaananyi kye buli wamu nabagamba tokwata kifaananyi kyange. Oyinza okikwata oba oyagala naye mulamu omukulu sinze. Kukulonda kuno omulamu omukulu saani sinze omulamu omukulu Uganda.
asuubiza abeeno nti ayagala okulaba ng'eggwanga lifuula ekyokweyagaliramu eri buli munnansi era nti kino yakikoze nga yeeyambisa akabonero ka bendera y'eggwanga. Omuntu yenna Munnayuganda wenna ne bw'oba towagira Kyagulanyi ne bw'oba towagira NUP kwata bendera y'eggwanga. Buli w'okwata bendera y'eggwanga eno ojja kwagala eggwanga lyo then okole okusalawo nga tosinziira ku Kyagulanyi ng'osinziira kwagala ggwanga lyo. Tuli bakandideti 8 abeesimbyewo nze nzize ne bannange nga tubagamba twagala Uganda yaffe tugize bupya. Twagala Uganda yaffe ebeerenga ya buli omu. Kyokka alaze obweraliikirivu nti ekyokugatta bannayuganda ng'akozesa bendera ate nakyo kitandise okulumya omutwe abo abatayagala nkyukakyuka. Bagezaako okubeera revolution ne mulaba nga tewali musango n'ogumu ne bagamba ti kati ovulo tuziweze, kati esaati emmyufu tuziweze, kati obukofiira obumyufu tubuweze. Bano abasajja okumanya tebakyaswala kaakati balwanyisa omwoyo gw'eggwanga. Mwabalabye ku TV nga bagamba tomala gakwata bendera ya Uganda. Ne bagamba ti oyinza n'okissa ku muti omukyamu. Bannange nze mbabuulira nze ndi looya, nze ndi munnamateeka. Tewali kabonero kali patriotic nga bendera ya ggwanga eno. Era nyongera obakunga buli omu gy'oli n'abo abakadde abateesobola ne bw'oba okyadde wa maamawo mutwalire kabendera ne bukaba katono kabeere mu nnyumba ye. Bw'avudde awo n'ayolekera eridde ekyamuliibwa. Eno bayise mu nfuufu ababaka ne batuuka n'okuginaaba mu maaso. Bw'atuuse ebirongo ku ssomero lya St. Constantine High School asanze ekimotoka ky'amagye kizibye ekkubo eriyita emiwuula ne ligwa ekyamuliibwa. Ensonga omupoliisi gy'amuwadde tagimatidde. Let us go to our rally. This is the main road. But why are you blocking us from the main road? What reason do you give me for blocking the road? It is not you to tell me the shortest route. We are going there. We are. Omupoliisi abadde akanya kumulaga mukono gy'abadda ne Kyagulanyi n'alemera ku gy'ayagala okuyita era kyaddaala ky'ababadde bazibye ekkubo beekyusizza ne baliggula. Mu kuggula ekkubo era waliwo kibookobeza ogereddeko. Amagye agalesaawo nga galinga agagenda mu ddwaniro ekiwejjowejo ku kisaawe e Lusozi mu Kyamuliibwa ew'omubaka Ssewungu wakubye olukuŋŋaana olwokubiri. Bano abajaasi bakole bye baagala byonna obudde bwabwe bukomanga 15 meka Januari. Eno alaze nti musanyufu okulaba nga bannayuganda abaggudde amaaso. Obuwagizi buno bwe tulaba wano ne bwe mulabye okwetoola eggwanga yaga tubukyuse tubufuule obuwanguzi. Akafufu akabaliko kakulaga eno bwe wafaanana. Mu Uganda empya basebo ne bannyabo nga munkwasiza omukisa okwerembera lino eggwanga. Abafalaasidde okusigala nga tebakola fujjo okutuukira ddala ku lunaku lw'okulonda. Ng'ekiwa mumanye ebivudde mu kulonda ku polling station DR4 mugikuba ekifaananyi tuzikuŋŋaanye zonna. Ababooda mugoberere akalulu kaffe paka ku Tale Center. Mumekinga eshuwa buli district nga bwe mmanyi woman MP bwafunye nga mumanyi ne president bwafunye. Katugategate district zonna nga tuwangudde mutandikirawo okuba pate mutandikirawo okudiki mutandikirawo. Mu Bukomansimbi olukuŋŋaana olukubye ku kisaawe ky'essomero lya St. Victor's Secondary School Kitaasa gyatuuse nga zaakawere essaawa 10. Tetulina maanyi, tetulina mmundu, ekyokulwanyisa kye tulina ge mazima ne bendera yaffe gye tukwata mu ngalo n'emikisa Mukama gy'atuwa buli nnaku. Tabalaba emikisa gimenya n'okumenya kanjiweweni. Wano e Bukomansimbi tuli balimi ba mmwanyi era ng'emmwanyi mwe tujja akasente naye kyannaku nnyo kubanga tetumanya bbeeyi ya mmwanyi bw'enaaba. Akasente emmwanyi weeberere ebbeeyi n'erinnya ate oluvannyuma n'ekka n'emmwanyi yaffe baagitwala. Bendera eno kabonero ka ggwanga akalaga obumu okwegatta n'okulumirirwa eggwanga lyo. Wabula ab'ebyokwerinda balabudde nti kimenya mateeka omuntu yenna okugiwuuba nga tamaze kufuna lukusa okuva wa minisita ow'ebyamateeka. Engeri yokka gy'oyinza okudiringa oba okwaŋŋanga embeera egezaako okuggyako eddembe lyo kwe kubeera ow'eddembe lwa mpaka. Waakiri batuuke bagambe nti n'okubeerawo okwo ku nsi kikolwa kya bujeemu.
omuntu yenna agezaako okugaana okukwata bendera ya Uganda gikwate ogiwuube ogijanjabaze gitimbe ku nnyumba yo gitimbe buli wamu giwuube ng'olumya Kyagulanyi olunaku lw'enkya wakwolekera Rakai ne kyotera okwongera okunoonya akalulu nze Patrick Ssenyondo. Okay, kale bwe biti ebyajjo nateera we byatambudde mukwano gwange, then twagala kuteera wano tukwebaze nti obadde mulabe mulungi okuva gye twatandikidde okutuuka wano etumalidde. Yenze Sajjime mbadde ne Morgan Kulens era yabadde ku mapeesa. Katonda omulungi ow'ekisa abatukuumire. Tusinkane mu vidiyo eddako ate omulundi omulala.